Oluvannyuma lw'ebbanga nga beetegeka ku kisaawe ky'e Makerere University abaddusi b'eggwanga abaliko obulemu olunaku olw'enkya bakwolekera e Dubai okuttunka mu mpaka ez'okubayisaawo okukiika mu mpaka z'abaliko obulemu eza Paralympics omwaka guno e Bufalansa. Bano bafunye okutendekebwa okusembayo olwaleero era basuubira okukola obulungi mu mpaka zino. Ntrainings ekimala nganze omuntu kuba maze wano emyezi giringa ebiri nga ndi mu training, so n'omubiri nguwulira nga guli fit ate ne bannange ekimanya emibiri giri fit. Nnyinza okulemerera okubeera mbasooka nisiganye naye sisobola kulemerera qualifying. Ku luno nzikiriza nti nja kubaako kyenkola. Omutendesi w'Abaddusi.Bano Jameson Senkungu agamba nti batutte abaddusi abawera okusobozesa Uganda okufuna abaddusi abanaakiika mu mpaka za Paralympics kubanga mu kiseera kino tebannafunayo n'omu. Naddala mu Paralympics tetunnafunawo mwana n'omu. Weewaawo ng'obudde babukola obuli mu qualification zone eyo. Kyokka bo abaddusi si bamativu olw'obutaweebwa nsako nga bannaabwe abataliiko bulemu wadde nga nabo bagenda kiikirira ggwanga. Kati kyensaba government okutuwako allowances buli we tulinnya ne tugenda ebweru representing a country ne batutreatinga fairly ng'abantu abalala abataliko obulemu. Federation ebagamba tegenda abawa allowance yonna ne muvaayo nga mwe kibaluma mugenze na stress muvuddeyo bababanja rent mwesasulira bakubanja rent ofulumyemu nerandiro kimanyi nti ofuluma bweru. Mu ngeri emu n'empaka z'emisinde gye mu bunabyalo zi National Cross Country Championships zaakuyindira Tororo Golf Course olunaku olw'enkya. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.